These differences will create in ourselves. Federated out in your connection. Nesse Katonda Fernando Sims. So we are Katonda Katonda Katonda. We all refer to one God. Fernando no matter how much you want, wafuna degrees imeka, inaonekana days humiliates us the same. I want to remember when I got to consider. Fernando Mani, tuli Katonda, Katonda ya Katonda betugendera buli omwaka ate eddiini kyemuka eddiini ye wabula sikukulirira balala wabula ffenna tulabe tutuuka kubakabaka bwa Katonda. Awanno twesabire tufe bulungi. Waliwo abagambye nti Alisi bw'omulaba yaliko Simayiri yafudde bulungi bwe yayinagala naye bulungi era bamubikudde n'aggwayo naye abamu kubanga yakategedde nti nno ngenda wa Katonda n'agamba ebyandibwe emikono gye n'asanyuka n'okusanyuka abatya okufa bafa balwala bakakanyadde bw'afa nga tewali muntu mumusanga yenna akakanyadde amannyo gali kuggula amaaso gatunguse kubanga alwana tamanyi gy'alaga bannange egenda naye simanyi gyendaga bannange kufe ate mwita bafaala bikaseera bwebabaziike temutukanga mufeeko nga Alisi baakoze eki ofe emirembe okweyinsoga otezeeyo eyokubiri naye ngaofeeko kasamane amanyi gali kugula amaaso galikungu olwokuba tamanyi gy'olaga omwana zingere tufube tulwane ng'abantu tuli banafu tufube okwenenya ensonga zaffe omukama abeere nammwe. Amen.
nja kuteeka ku nnyimba zijja kuba bbiri neetondera abataziinaako kyebamanyiko naye zeno ate tujja kutwala ebitundu byonna twagala kutwalirawa ebirungi bibakolera byebakola ebirungi bibakolera byebakola bakukisa abafiira mu Mukama bakukisa abafiira mu Mukama omutima ogw'omugunjuzi gwabadde nagwo mu makkate gaffe. Nja kusaba abayise mu mikono gya Alice ku disitulikiti wano abagunjula muyimukeeko kulyoke luyimu oluyimano injiniyamala okuyimuka olugendo n'emirimu agikoze bulungi Narwana masajje birozi malisa Mokeza kotala mukonenyo Onyakure ya maisa marunzi Omola muzomolungi yandemenya Narwana masajje birozi malisa tugenda kuzza taata ne maama abazadde b'omugenzi taata ne maama beebo kitalo nnyo tugenda kuzzako famire yange abasewanonda Steven ne Rachel basewanonda Catholic Women's Guild St. Paul. Our Catholic Women's Guild St. Paul. Support by his family. By his family. Amen. By his family, omwana n'omukyala Mujabi okuva e Bungereza. Mukyala Kabakirira, maama Namuga okuva e Bungereza. Maama Namuga
aweereza ekimuli kuva ebungereza. The Agricultural Extension Fraternity. The Agricultural Extension Fraternity. Those are the Lebanese. Uzungu uzimu. Nawe balaba bwenti. Erabo obulimisa awedde emirimu. Tutakuza ku production department Mukono district. Production department eya Mukono. Production department Mukono bebamu. Mukono district staff kati ndowooza beeyongibwako. Mukono district staff kyenkana beebamu. Abafumbo ba St. Paul tetugabo abafumbo aba St. Paul abafumbo ba St. Paul tuzakuzaako Mukiibi family mulindeko banamu muli banja kufumba. Tuzakuzaako family ya Mukiibi family. Tulabye musi family Mukono omulabi. Family ya Mwami Mukiibi tujebaza nnyo Flavia, tumwebaza Flavia ono buli kyomanyi ku Alice okirabiramu Flavia. Tujakuza ku family Mwami Mukyala Okwanga family Flavia Kitalo Okwanga family Okwanga taliwo ndoza omukyala muyajja Okwanga. Florentina Restaurant Florentina ndowooza tunaabasanga Florentina tunaabasangayo. Famire ya lumu ali mu mirimu ate tumwebaza akoze nnyo ne famire ejja mwami lumu tumwebaza wamu n'omukyala tebandyagadde nnyo okwogera bye bakoze naye omukyala we n'omwami tubeebaza mu njogera ennyangu bayiyeewo obumu. Ngeri enjawulo twagala okwebaza abanaati bakoze omulimu munene nnyo mu mbeera eno gye tulimu. Bassebo ab'ekitongole tubeebaza n'abakulu abataliiwo okubeebaze.
twagala okuyita famire y'omugenzi Robert Mayanja. Famire y'omugenzi Robert Mayanja. Bakungubazi bannange, nze ngenda kwebaza bwebaza. Nsooka okwebaza abaana baffe, abaana ba Alice, Gloria, Kwaya, Jonah, Liz, mwebale nnyo okulaga maama omukwano. Nnyo nga twamageza n'ekikugu ab'obulimi Alice Nyanzi yanjagaza obulimi. Ffe abamanyisitirere tulina ensuku bbiri ez'amaanyi by'omuzeeyeekooba ng'ensuku zino zaasibirwa bayizi nga tuyita mu bukubwe n'amagezi ge. Abayizi abo bwe mwalina ekitooke kye yasibira erinnya n'akibaliwalinga n'akipirira era nga asalira era nga tunyonyako mu lusuku lumu lwa Afrika. Tewera bulala naye twamayingiramu amatoka agasaba 13 amanene ddala era abantu beewuunya. Yatuyigiriza okulima enva endiirwa n'ekitambala ga Paul bw'agyoleddeko tujjamusubwa nnyo Alice Nyanzi abaddaala abaana be. Abaddaala abaana kubanga bebayibona okukolaya yasomera waffe naye nga tasubwa olukiiko lwonna abeera bize nga tasubwa kukyalira baana bonna kuzigaliza nnyona. Nze nantume Mwami Nyanzi abeera Mwami Nyanzi. Bano baana bange bamugo, baana ab'embugo mukume naye mutambuze omumuli nyammugwaliza legacy. Alice abadde bejula owabulijjo nga ne mu bulumi obwo akoleramu emirimu. Twekazamugana olw'ekitabo ky'obulamu bwe wamu n'ekirumu ebirungi eky'okubeereza byamukozesa. Tetwekazalanga ttebe abamutusalira era tukasasigala nnyo. Olaba ffe tuwulira bwe tuti ati mmwe twetusalira abannyina tusasira baganda be mwebale tusalira omulungi ogwo tumusalira. Ffe Mukama waffe taliiwo tujja kutwala obuvunaanyizibwa okusomesa mutabani wange omulimu ogwo kyonna pakagana amasiriyasi ebirungi byatukoledde okulyawo kinamuwulizaako kubanga abadde amuwulizaako nga bamuwulizaako alabanga akyali wansi mu bulamu bwe. Kyoleza amalwo nga mukadde 3 kuyambako n'okuziika wamu n'ekkunene. According to official reports, Alice was born Mrs. Nasganda Alice Proscovia Nyanzi and was born on 9 July 1965. She was a mountain fence Nambuga for Olepo and Elepo. She graduated in the Bachelor of Science in Agriculture in 1990. She was awarded a Master of Arts in Art News in 2004 from Makerere. She joined service as an
currently our pensioner. She received her benefits, but she's still our pensioner. And the family will inform you that she's still entitled to pension. So you will be entitled to the pension. We have requested Madam across the senior advice officers, process Larongo, Miss Process Larongo, and Kasukaman to coordinate and ensure that the family gets their pension as the law says. Maybe Musa, as an exponent and I have family, whatever district, the family may not. Just take example, whatever way, was the young need to have nuts. Was a church to be more than Kakati Badula Gedawara, I want us to speak in the Bible, 2 verses from the Bible. The first verse I saw some young people here with black t-shirts. Psalm 2 Timothy, which says, I have fought a good fight, I have finished the race, and I have kept the faith. So when I see all these numbers, I really want those that we Tupakasanti, Alice has fought a good fight, she has finished the race, and she has kept the faith. And we thank God for that indeed. The other verse is in Thessalonians, which says, paraphrasing it, that we shouldn't mourn like those who have no hope. The little car, I know, our energy, Subi. Whatever, our society, the president, we should have hope. And indeed, to the children, it is difficult to imagine a world without your father, without your mother. Very difficult to imagine. But this song is strengthened by the knowledge that Alice is the database. We have known that she's in the database. At least let that comfort you. God has born her. And she's in the database. That should be your comfort. She's not in pain anymore. She's not in the suffering. So that should be a source of strength that Alice is in the database and she's resting peacefully. Kakati mbeleni tukuze everything kuongata nye cash inawapo bilioni 12 billion both the official command but also what staff are elected. Thank you very much. Nilikuwa na shida Alice. Mwelezi yenu
twali tumumanyiga mukyala Alice Nyanzi. Mwami Nyanzi omukola byagenda erinnya lya Nyanzi yageza kwezi nga Ssekitiibwa mu bufumbo bwe. Alice addamu okuwulira obubi, tugenda mu ddwaliro e Mulago. Dokita agamba nti Alice ngenda mu ekitanda wano e Mulago. Yankubira essimu n'aŋŋamba nti jangu neŋŋenda eka. Alice nemugamba ate kiki nti mpulira obulwadde bunnuma tugende. Twalaba Dr. Alex e Mulago yabadde amujjanjaba n'amugamba Alex toddayo waka, oteekwa kusigala wano. Twakwatagana ne famire n'abaana ne bajja, Alice n'asigala e Mulago. Alice buli dokita okumanyi abadde mugezi nga bwe bamuwa eddagala akwata essimu n'akebera kino kiki kye bampadde, kino kikola ki, results bwe zidda n'akebera n'agamba omusawo naye kino nedda. Era nga bw'oyingira naye w'omusawo otya kubanga amubuuza ebibuuzo bingi. Naye bino okusembeeyo dokita yakola MRI scan, Alice ne bamuwa results. Teyaddamu kubikula ssimu nga bamuwadde results. Yakwata essimu n'agiwa Gloria abadde batukibako. Yagamba lekyero kalabika kakoze eki, kaweddemu. Teyaddamu kukebera ssimu. N'agamba nina tumor mu lungs, nina tumor mu liver, nina tumor mu spinal cord. Yafuna multiple organ failure. Amami abadde basinga bagamba mami mukambwe era mubeerawo kyalo mukambwe mukambwe ndi mubi siri mukambwe ndi mubi naye ng'ate sikunesi eyamufuula ekyo mami bagambagana byapana tugambe nti babiteerakologa tuteeka wakusoma kitambula kitya ebintu tebirimu makoola galagasifora ebintu byakusaaza atekyalagala okutwala ng'abuza omusawo obaaki alina okulaba mabenkira zokala sokonde kwita akusingawo bwabadde kulwadde naye ng'atakakakyokwena okukola abadde wamutu. Mami was a no-nonsense person. Kuba tolina kyokugatako olina okulaba nakyamuwamu ki bwalaba kulina kyokugatako otogenda kuva ku mumwabwe oba birowoozo bye.
twebaza era twongera okukasa ebyaliro byemulabo munansomesa ekiruti kyewagendeka byetulaba ku tivi byawukanenyo ebiyo twagamba kuyogetaukumaniki nakamamaniki mukwala twebaza mukwala yakuladdala mukwala yakuze yekoli otondo toba naye omulenzi ono jono bwetulina okukolamu omulimu for the last 2 weeks somero tubadde tukola naye yonanga yafunika era mumulaba akayumba akakudde n'abaana bonna abakulu abali ku sapula mugoberere then Catholic Women's Guild tuddeko abatalina nsambula waliwo posita eri wali mu gadensi musiringi 6.